Atukiriza tugane abantu beno naddala abali mu light tuli bampisa mbi tubala bingi ate tuli bampisa mbi kako ekya Ssenalongo mu njogere nyangu tusinzo gamba labadaba stress oyinza obutakitegeera omukyalo yena sikosero eddagala ly'ebulaya si erya wano kituufu Eyo ofuna service yo kujjanjaba okufuna eddagala. Nambemu atuwuliriza kinene. Magi nsaba Allah akuwummuze ekiwummulo eky'emirembe sister wange Magi omugenzi kaakati ekyamuleetera emitawaana gyonna kulonda muntu Katonda gwe yali jekitinga n'alowooza nti yajja kumukyusa ye Rabadaba ye yaviirako Magi okufa era bannayuganda mu nsonyiwe njogeza nyiike Rabadaba yakwatagana ne Magi ne beekwana Magi n'ayagala Rabadaba era Rabadaba baali baamumma visa eya Bungereza emirundi nga 6 nga ize rejecti mukazi wattu Magi n'asalawo n'agamba nno nze nja kutwala e Bungereza era n'akola ekisoboka Rabadaba ne bamuwa visa era mu mpapula ezatwala Rabadaba e Bungereza Edinizaya nze nazikola Rabadaba atuuka e Bungereza yeeyisanga ensolo atandika okukuba omukazi atandika okwefuulira ddala ekitagasa Magi n'atuuka okubeera ng'abeera ku bunkenke mukazi yali munafu ng'alinamu ekirwadde kye yazaalibwa nakyo ekya sikosel Rabadaba banne baamuwa amagezi ng'omwo mwe muli omuwala eyamusigula ng'omuwala oyo yali mukwano nnyo ogwa Magi mu kumusigula omuwala oyo n'emikwano gya Rabadaba ne bamusomera nti agende mu kitongole kya migration e Bungereza aloope Magi nti abadde amubonyaabonya era ne bayungawo ebisango Rabadaba n'agenda mu b'obuyinza n'ayogera ebigambo bino nti Magi akola naye ng'ate wano mu sisitimu bamuwa ssente z'obwereere ez'obutakola nga mu sisitimu bamanyi takola kozi nti akola emirimu egya black ekitegeeza tawa musolo ekyo nno kyali kibi nnyo eri obulamu bwa Magi era gubeera musango munene nnyo mu nsi z'abazungu obutawa musolo Rabadaba naye yongerayo n'agenda ku poliisi n'agamba nti omukyalo oyo abadde ayagala kumutta Magi abapoliisi bagenda mu nnyumba ye ne bamwaza ne basanga ate nga Magi taliimu ng'ennyumba Magi yagipangisa Magi agenza ali mu Amerika ne maama we era ne bamuteekako oyo omusajja oyo Rabadaba n'ayongerayo nti gavumenti ya Bungereza erabirira abaana ba Magi naye ng'ate abaana babeera Amerika ne giwera emisango 4 mukazi wattu Magi kuloko yali adduse ali Amerika obutuuze bwe ne babusazaamu citizenship yali munnansi wa Bungereza ne barivokinga mukazi wattu stress n'amujjula n'agamba nkoze ntya n'ekyokukwata abaana bazza mu Uganda it was not her option and it was not her will wabula ku lw'okubanga yalaba bwadda mu Bungereza bagenda kumusiba kyataamanya mukazi wattu nti eno ebulaya tebadduka misango nze kennyini nayogera ne Magi ne mugamba Magi abaana obatuusiza Uganda obatadde mu masomero nti ye bali mu bisulo kwate ekkubo dde Bungereza bakusibe emisango giggwe Magi nanziramu naŋŋamba sisobola kgenda kunsiba ng'omuntu ansibisa nze namuyamba omukazi wattu n'abeera depressed jjukira ayina obulwadde bwa sikosel nagamba Magi ne mugamba Magi Uganda gy'oli wagenda n'eddagala erikumala
Nagamba ate nakola nti nja kukozesa eri Uganda mukazi wattu ng'ate okudda Bungereza bamukwate. So nze mu nsonga eno njagala kwebaza Rabadaba nti taata weebale omukazi kyewaluubirira kimutuuseeko wadde gwe wamala n'ofuna empapula. Bannayuganda bye bagamba nti n'omusujja gwe gwatta Magi. Nedda, Magi omusujja gwamukwata kituufu malaria naye nga gwamusanga ali depressed 80%. To the Truth Media, go subscribe, follow. Olunaku lwa leero Nambeemu sooka obuze ku bantu abantu abana abatuwuliriza twalamusizaako nnyo. Yenze Nambeemu of Uganda. Nambeemu of Uganda. Ozi tutudde wano ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda kubeera n'ekivulu kya King Michael ku Serena. Kiki kyesoose okwogera tutudde wano ng'ennaku z'omwezi? Ngambye tutudde wano naye ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omunaana tugenda kubeera n'ekivulu kya King Michael ku Serena. Ng'ennaku z'omwezi 21 tulina ekivulu ekya Irene Namatovu. Strong woman. The strong woman only. Strong woman. Yeah. Ng'ennaku z'omwezi 27 December toyogera ekigenda beera. Ebyo byonna biri ku Serena, njogera Serena wokka. Kati 27 December tugenda kubeera wano ku Climax, the entertainment hub. Ekivulu kya Mbozi mukati bakiyita batya erinnya lyakyo? Topapa. Tujja kukomawo nalyo. Tolirowooza. Okutandika ne interview eziddako next week, erinnya lijja bakuba libeera waawo ne logo ya Mbozi mukati n'ekivulu ne date na biki. Okay, so njagala tutandikewo straight away. Njagala tusooke tutandikire mu kukungubaga ndowooza. Lwaki Rabadaba bamusimbye nnyo olukongolo mu kufa kwa Magi Nalongo? Era lwaki erinnya Rabadaba yakwata n'akuba ekidaala n'agenda n'ayanjula twali Katale ku Entebbe Road awo basooka ne batugobayo ku makya zigenda okwera ssaawa 4 ne batukkiriza omukolo ne tugukwata bulungi nnyo abaasobola live twazikuba. Bwe baba boogera Rabadaba bamwogerako bibi byokka ssaawa zino naye ate erinnya bwe baba bagamba yafudde ery'omugenzi ate lyerikola ki? Omanyi lyeridda lyokka. Nze nnyina mwannyinaze yayanjulako ewaffe ne bakola omukolo wano n'akwata bbawe n'amutwala e London kuba gye yali abeera. Naye simanyi basajja be batwala e London kyo kibabeera mu bwongo bwabwe. Rabadaba si yazooze lwakuba nti ye kale teyamukola bya Rabadaba ate bya Rabadaba byali bibi nnyo bisusse byasuka naye bayinza okuba tebafuna nkwatagana emala ndoozera ne beereka. Naye mu nkola eyo olaba abakyala abo basere ababeereyo abalinamu sente zaabwe balaba bannambeemu abali eno abali ku buntu abayimbiyimbi abo baki. Omulembe gwe batwalyeko Rabadaba era gwali gw'abayimbiyimbi nga be babeerako. Naye njagala tukkirize tugaane. Nooza wala nnyo. Mmanyi we bamutwalira. Naye njagala tukkirize tugaane abantu beeno naddala abali mu limelight tuli bampisa mbi. Tubala bingi ate tuli bampisa mbi. Lwaki bwe nejja mbagamba obijjisa ffe gw'oli wannungi naye ndaba olumu abantu be bakoleyo abantu kabebe nga si beebweru kabebe bawano mbalaba n'entunula n'ensiriikirira ne mbasaasira. Nogamba kiki? Ne ngamba kiki? Mu bulamu ngenda kubuli ekintu kimu era kino njagala okiwulirize. Togezangako okusasula obubi omuntu akuyambye. Ate mu bulamu bwo saba nnyo Katonda omuntu akuyambye mu nsi eno ng'omutuusizaako ekizibu Allah aleme kumujjulira ng'akunyiigidde nga akyalina akasajja ku mutima. Wallahi tolifuna mirembe mu nsi.
n'abeewaanawaana. Kuba ye otunulira ye Gulden ye yamusonyiwa. Olaba Naalongo buli kimu yakikozesa mukwano ku Labadaba. Yeah, true. Labadaba agenda otuuka okugenda e London. Amazima kiri nti ensi yali egaanye wano. Kati ngubuuseyo akantu kamu. It was all planned. Yali agenza kusisinkana baby mama. Basooka ne basaba ne baby mama. Bayawukana ne baby mama. Baby mama wagenda ebweru baddingana. Baddingana nga ne basaba emirundi kafukunya. Nikigaana. Anti baba agenda sisinkana baby mama. Kyali kimutwala ku immigration okuwaaba. Era kyali kimulesa police wa Naalongo. Okubalagana ennyumba gimusasulira agipangisa. Okumutwala no kiri kale. Kyali kimulikotingisa. Kyona abalimba. Ayagala na kunzita. Ku police reporting ayagala kunzita. Baje bakola search nga ennyumba yagipangisa dda. Mukazi wa Tusa Addus agenze mu America. Kyali kimugambisa nti ono abalimba nti no takola. Naye akolera undercover oba under table. Awo na achankala jabula kwa mukazi. Batuke okusazaamu n'obutuuze bw'omukyala. Mukyala bagenda okujja okwaza Addus agenze mu America. Ewa nnyina. Gye yali. Kati ebiseera ebisinga obungi ngenda kukubulya ekintu kimu bwana Dayas. Even if n'oba onyize olekanga wakadirisa. Nzo ndaba nnamba emu. Siyina kunyiga kwennyinza kunyiga. Kugereze ku bantu ngani. Kugereze ku Rashida. Yeah, Karama. Iba the Karama yasuuse. Siyina kunyiga kwennyinza kunyiga mbulamu bwange. Ng'okunyiga okwo kwenyize njagaliza Rashida kibi. To an extent oyagala omugobye ne waali. Okitegera kye nkugamba. Sina kunyiga kwenyiza kunyiga. Ngereza ku mwala wange. Naye waliwo abantu abalala abali mu mukwano. Nti bwe mba nkumanyi mukwano engeri gy'obadde otambulamu. Bwe nkulaba olwaleero kale ne bwe munyiga kale bibaawo. Naye mwawukanenga mulina okukola ki? Buli omu asigaze emirembe gye nona asigaze eki. Naye okuddira okuteekako ekya Naalongo mu njogera ennyangu tukiyinza okugamba Labadaba. Stress. Oyinza obutakitegeera. Omukyalo yalina sikoseero. Eddagala ly'Ebulaya si eryawano. Si eryawano kituufu. Eri ofuna service y'okujjanjaba okufuna eddagala. Ati wuliriza. Anti kinene. Anti ojja kuba kinene naye tunoonya cause. Anti kakati labayo. Anti what is the cause? Mufaananyi olwo Labadaba kye yakola. Anti nkubuuza eddagala ly'Ebulaya okimanyira bbeeyi. Okimanyi eddagala ly'Ebulaya ddungi. Ddungi ate liri available. Kati eriba available nga ddungi. Omugyeyo ku ddungi kuli available. Omulesi wano muli oggula. Ate nga lero kyokka ate eyakutwala olw'omukwano nemba kyali planned whatever. Mulekere mukali. Mulekere mukali. Ekiwulira. Kubanga nze sina kubuusabuusa Naalongo oyo mulaba. Abadde mukazi wampisa nnungi nnyo. Nnyo ddala nno. Buli gwabadde akwatako ng'ayamba kuvira nina amanya gesasobola kwogera. Abadde mukazi wampisa nnungi ddala. Naye abantu bagana ne bakusobera. Umazadde omwene muleke mbabuli eggwe. Nze nyina omugagga gwe mmanyi. Ayina omuyimbi gwe yawola miliyoni ago 5. Naguno gwaka. Ku kamera. Ku video. Ng'atudde mu ofiisi ye. Bwe yazimbanya mbuza wazimpeerawo. Nga gye video. Omuyimbi yamaliriza akubye emmotoka y'ejjinja. Eyani omugagga. Kundabirwamu. Nga kiki? Naye emmotoka gyakubye ejjinja ya kawumbi. Soko linenga lwaki agikuba? Bamubanjiza ate muyimbi. Kyovula abantu batta abantu. Okitegeera? Naye olw'okuba oli mugagga yeesonyiwa mangu ebintu yamutulira butunuuliza ati. Najja video nange anambe muntu weetegereze. Wano naani? Konze muyimbi. Nkola ki? Muwa sente. Nga kuliko n'amaloboozi si bino ate kamera simanyi byabadde bagira. Wegamba ekigambo muyimbi kuliko ekiwerekerwako ekirala. N'essente gazitwala. Nagaze zo zinamubanja. N'akuba emmotoka. Tulabyeko wano abantu ba TikTok abaani ng'oli omugagga amuyambi. N'amala n'amuwemula n'amuvuma. Abantu nze ngenda babuulira. Muyinza okubeera oli n'atwala n'abuuza naye bannaye. Gundi nga talabika, gundi nga talabika. Abantu bayambyeko. Ne bamala ne bakita. Naye bamaze ne bakita. Abantu balabe nga abantu bayamba tebasiima. Julia kumisa kinaga ngenda kwesonyiwa abantu kati.
omutima gwo kuyamba gwo bagunzijeeko abantu bwe bayamba tebakola ki tebasiima nzo ndaba wano nyina abantu bempa ekitiibwa buli omu gy'abeera ali okusinza ku kyabanyambyeko tuddira ng'omuntu akuyambyeko ngenda kubuulira ekintu ekiyitibwa ensa omuntu ayinza okuba emitwalo 10 ye 10 tutewala egyo ng'essaawa eyo nga kola wagikuwadde obadde ogenda sula njala nga ogirabanga kakadde nga gyali gya mugaso nnyo n'okusinga olumu kwakuwadde 5 ng'oyinamu ya kituufu okiwulira n'okusinga kuwadde ameka 5 ng'oyinamu nga gyali gyaki gya mugaso nnyo kankuwa ekyokulabirako ekyangu nze gwe waliwo omwami bamuyita Muwonge we munyonyi eyo atali ono okay naye Muwonge oyo bosi wange naye Muwonge oyo tetwalina ddiiru nti oba tugenda kujja wali ssente naye yanjagala nga talina kyanjagalako nali mwavu sayina ssente ziri awo nali mubizibu naye nga newoba tozze akubira siba oli wakanjije nkuno naawo ne mwanjala muwa mugende waka naga zino za waka bali zino za kino za kusasula nju ate nga musiba mukuse emmere mugisindisa kati kakati nti omuntu oyo akwagala yenga talina kyakola ki kyakwagalako obulamu ne bwe bukyuse ayinza okuba 2 oba 10 oba emmeka ze yakuwanga nga tekyali za mugaso naye omuwanga ekitiibwa obulamu bwonna nze nyina omukyala eyanyambako n'omukono gwali gunnuma edda waito najja ku mbozi mukati bamuyitanga Joweeriya naye sinza mwerabira obulamu bwonna era musabira Katonda mu ekisinga obulungi ate nesimu ye sikyagiina sikyasobola mukubirako esimu baagibba bene bigendera omwo sikyasobola mukubirako kyayina namba ye naye musabira ki mikisa kisinga bulungi ekiwulira nti bwe nali ku pano kuno ye muntu eyasooka okunkubira essimu ng'ali bweru otegedde bulungi kati amazima gali nti omuntu ng'akuyambyeko tokyerabiranga toyinza kuddira bano boolaba abo abantu batubeereddewo abo ba Dickens batamukedde bamwamiyiga babuluusi bano ye bannemenyaninde kandi bamaama njuba gye bali bayitirivu ekiwulya nobatekinga baja ti Fatuma bangi nobatekinga for granted kubanga waliwo abantu abatuyambye bamaama baffe baganda baffe abekitiibwa ate tubawa kirala naye waliwo akulabye obulabe takumanyi ekiwulya ekyo kyanjawulo naye akulabye obulabe atakola ki atakumanyi omuntu oyo mu bulamu bwo tokkirizanga wadde newabaawo entegeeragana n'ogamba nti kalule bibala yanyiizeemu musooke mukwatagane mulabe engeri gye mwogera ekiwulira olabe kiki ekigenda mu maaso naye tobeerangaawo noganze kasita nfuna kyenjagala ebisigadde tebikola ki tebinkwatako ate nowaliwo ogamba nti ebikwatako naye ate omuntu ono ofuba okulaba nti ate gwe omuzza wansi kakati ate ofune byoyagala omuntu oyo omulekewo naye olese omutemye omuti ogutemye gugudde completely era mu buli ngeri mu butuufu wetubuuza kyava ku ki omuntu afudde omutima oba omuntu afudde naye kyava ku ki nti yafuna accident ka blood clot ne kagenda mu bwongo ono yajjiwa we yali afunira eddagala eyamugjawo yandi kati ani aba aleese okufaako awo erinnya lye bwe lijjiramu yajjiwa we yali afunira eddagala eryo eddungi ku bulwadde era we yali awangalidde ng'alifuna kati eyamugjawo yani ani aleese okufaako ngenda kubuulira
nze mu bulamu bwange nsimanya abantu abanyamba nze nagamba nyina abantu nga tasobya amini yomu okitegedde bulungi oyo tasobya oba akoze eki nze amini takolangako kibi saidi yange tasobola kukikola gwe nekyolaba ekibi gwe ng'okirabisa amaaso gwe tokiraba noga nambe nambe amini avumye nambe gwe gwe ababiraba kubanga nze nkimanyi nze amini n'okunkambuwalira abalina beyegirako bwayaawo era ne bwe tusima ne tugenda ne wambulokinga era yaddamu nankubira owaaye oliwa sooka ojje n'ekyokubiri ebbanga lye tumaze ne bye tuyiseemu mu bulamu tewakyali kintu nze amini kyayinza kukola ne ŋŋamba mu nze nanyigidde amini kunze nze sisobola ate naye akimanyi nti sisobola kumunyiigira nga nange wenkimanyi nti tasobola kunnyiigira nze amini n'okuba kunesonyiwa mu bwesonyiyi neera n'amala nadda tasobola kunnyiigira nemumala ne muddamu era kyobola ate oyinza kunsanga wali nga mutuddeko wadde okwogera ebigambo ebibiri ku ye kyowaayo no gino nabino kubanga bwe nayogera mwe ajja kwongerezaako abikyusa abizzeeyo kituufu okitegeera kati nze yeyo embeera gyenkola ki gyentambuliramu abantu fena twali simenya abantu abatubeererawo kuba yali wano nga takyayimba nga yagenda gamba yagenda agudde sawa yona takyayimba ayinako omusango gw'okutta omuntu naye byali byamabega byali byaggwa byonna byebyo byatambula mpaka wano mu ggwakwe andi katubuuza kyekyaleeta downfall ye n'abaamuleta ku sini yaleka abatabukidde kati kitegeeza atambulira mu butasiima kyova olaba mu kufa kwa Nnaalongo kuno tuyinza okugyayo ebintu bingi ne tubyogerako okitegeera naye amazima gali nti nze nsaba omukyalo oyo abadde n'omutima omulungi Omukama Katonda amulamuze kisa mbadde nsaba emboozi zino twagamba twale tulina ngeri yakuzeebeera naye zireeta obulumi mu matu g'abantu zireeta obulumi saagala balimbira bwereere zireeta obulumi naye bya Katonda bwe bityo ebiba omuntu omanyi ebintu byonna biri muliko gw'obikoze kale tugamba attribute nze ku byo ovuddeyo okoze post empanvu olaga onyoleddwa nnyo kyeyakoze najjako ki comment section abaana ne bamugamba ate tozannya ne bagenda ku posti gye yapostinze wansi eno gye bataddeko buli kye baagala omugamba ne bamugamba oli musajja at least yeesonyiwe ye guloli kyeyakoze yagambye rest in peace n'ateekako akanyonyi n'omutima ogumenyese okitegeera n'agamba ekyo nze nkitadde ono yetaddeyo ekifaananyi kyabwe eky'omukolo n'alyoka ateekako saluha biki ne bamugamba nedda brabadaba tusuba twebakola kati nze ng'omuntu dayasi osobola okulaba ensi osobola okulaba engeri gyetambula naye ekikulu tweyisiriza bubi ku bannaffe yes tweyisiriza bubi ku bannaffe ekyo saagala mu kibuuse maaso tweyisiriza bubi ku bannaffe omuntu yali akuyambyeko wakirisigazaamu ak'obuntu kuba yabadde akomezawo baana kubagamba kituufu nti kati nze kamala okubuulira nze nyina omwami yannyambako bangi bamuyita Eriyasi Lubega w'embalala eyo mwami Eriyasi Haji Eriyasi yabadde n'omukolo gwa muwala we ng'agenda kufumbirwa adde yampitanga 18 era ekituufu nali ŋŋenda naye ate netufuna ekikangabwa ky'abaana okufa kati omwana wa Kaala ono neiba waffe wano nga yafudde owakazimba akakolaba akali mu maaso ga Luna omwana we naye yafiirayo ne tubeera mu kuziika mu kukola ki kale ate mu buli ngeri tugenda okuvaamu nga sina ngeri gye nsimbula ku olwo era ne ŋŋamba gugenze ndimukubira ndimwetondera Katonda walimpaamu kampaamu naye era kiruma mu mutima
tomuberedde watu yakube okitegeera yes kiruma mutima era oba olina mweso sigala weerumiriza nze ndowooza era kati nekyatesizo ebipositi mutasobola kwetonera mukazi mu bulamu yes kituufu anyway so namba emu awo nga tuvuddewo emyaka walabye video ya principal President Kyagulanyi nalabye celebrations nyingi artwork gwe bakoze Nupunge celebrating 6 years gye bayise 6 years of challenges struggle and challenges yes nga tulinga abatalinaamukko birungi bivuddemu 6 years zino ozigambo oziraba otya tukozesezza emyaka 6 okusibula abantu amaaso abaali abeebase that's an attribution kuba abantu baali batwala nnyo ekigambo ekigamba nti twebaka n'emyaka 6 gino tuzibudde amaaso gibadde eye opener abantu nti tutuuse ne time ne tuleeta gavumenti oba abakulembeze baffe okukola ebintu ebitasaanidde okuli mu myaka 6 mwe tubikulidde abantu amaaso nti bano abaatulimba abamu nti opposition si bebo ebikibadde ekyo kimu yes kati ezo zimu nzita attribution naye saazirabye nga bagambye twagiyise kinaki 6 years of what struggle and challenges nakati tukyali mu struggle yes true but what are challenges yes ebisoomooza kukwata olwaleero omuntu ayitibwa ow'ekitiibwa ne tumugaako be wakitiibwa ngobbi ffe tubigumiikiriza those are challenges okay n'okwata ow'ekitiibwa akalooma era kyova olaba nakigamba ne Balamu nti mu challenge zaleeta ng'akyakwata ababbi nga yeerimbika mu nkola ya whistleblowing eya NUP ku whistleblowing twakubiranga n'atukulembedde nti wunabbye ye waatanaba nakutuuka yadde akatini kati ye Balamu okujja nga ndabe ng'akubidde ku ndulu ku bakulembedde ffe twakubiranga n'akulembedde nti tojja zitwala olimba those are challenges okiwulira nti omuntu abantu abo twatuuka ne tubambule obukookolo scarecrows ze baali bambadde zikanga baana ne tubaanika kubanga baali bakwata Buganda as a kingdom nga baagifuula shield nga shield yaabwe era ne bagikozesa ng'effumu ne bagikozesa mu Luganda bakiyita kanga baana okwata shield then nja kulya kituufu kakati mujjukasa ng'era buli w'omugambako tubana ebintu mbikoze bulungi gwali osinga kabako okulaba okunnonda nze ndi wa kitiibwa ebigambo baabikulembezanga buli kaseera kati nawe abadde agenda omwogerako ekituufu ekitiibwa kamuleka kubanga buli wamwogerako agamba alabye Buganda mukamwa alabye Kabaka mukamwa kati twafuba nnyo okusooka okugjawo ekyo akabubi ako omutanda n'abeera mutanda kubanga abakabaka wange abakabaka wooli naye omutanda tuleme muyingiza mu misango gyaffe eyo beera mu 6 years era nze kyova olaba nenya nnyo abantu b'empulira nga bayogera nolaba omuntu aziiza omusango olinaga Abaganda babbi okutendibiddewa anti bagamba mulya mmamba oli yekka kyogamba tomanyi Banyarwanda balungi gye bali ng'okisiiga abantu bonna nti nedda tomanyi Banyankole balungi gye bali ababi tobamanyi abangi abazibu abantu gye bali we batwe bakula ne mu Baganda bwekityo bwe kiba lwaki eky'Omuganda bakisiiga bonna okitegedde kyeggamba
kakati ne tutambulira awo dayasi mu nkola eya challenges ze tufeesinze nti tukutte kuba ebitiibwa bannaggwano abaali bashirudi abaali bakola obubondo bwabwe nga ne constituency bazifuula zaabwe ayo togendayo eriyo gundi challenges kutuka okubajjayo was breaking ne tubalaga abantu kye baagala challenges gye tusanze tubadde of course tubadde ne struggle and challenges struggle ye kyagenda mu maaso ne challenges zikyagenda mu maaso challenges ezimu ku zo kwokuddira omuntu alinga Kyagulanyi bw'abanga ali ku buwaŋŋanguzi abantu abasinga obungi wano abalinga Kyagulanyi bo baagala kubeera mu comfortable zone era nga bo baganda that comfortability asooka n'atunuulira by'ayina naga batunke nimbye alinga kwatadde n'okupokola omugamba challenges challenges endala ze tuyinza okutunulako bwe tuba tutunuulidde nti abatukulembera amagye ne poliisi ne bifuuka against one political party several occasions kirabiddwako gye twalabira n'omusajja yali akulira Minister of Defence never nagamba police has a right okukyambula and kill you to shoot and kill yep okiwulira gye twalabira kwega bibadde bingi mu challenges ze tuyiseemu gye twalabira campaign gye batongoza nti mukube campaign ngate abali mu campaign batuyiga nga bayeekera emboko nevuga oba ne babatta amasasi ne gavuga emboko nevuga oba ne babamenya amagulu. Those are challenges. But I think the biggest challenge has been opening the public's eye. Abantu okumanya Uganda ddala ki. Nti okuzibula abantu amaaso kibadde kinene nnyo. Kyatuleetera obulebe obutagambika wano. Okusomesa abantu bayige tugezezaako otunuulira abantu okutubatunuza gye batalaba. Era ne tubalaga ne bannabyabufuzi abatuufu nti wagamba kino okwata wano. Yeah. Zibadde challenges ezo. Pozi challenge gye nnyinza okusembayo nayo. Ffe twanise abantu nti n'abadde bagamba bakobola nti mukama ffe nze ni wanuupu nnyo batose time ne bagivaamu ne bagidduka olw'amazima agasukkiridde kuba abantu bayingiranga byabufuzi kukola ddiiru zibadde nga ddiiru. Era wano nyina omusajja gwe nabaawo asaasaana ku buli TV balondera opu bakole ki. Oh yeah, ono wa DP. Omanya kyamutuukako. Sanyonyi nga akyali kakiiko kakosasi. Omukulu yajja n'obukadde 8. Ng'ayagala bwa Ssenyonyi. Bagabane. Nga Ssenyonyi alina waagenze. 8. Era nga bamatiza nti nze ngenda mumatiza. Ssenyonyi n'azigaana n'amuyitira poliisi ya Parliament n'emukwata. Bwe busungu. Poliisi we mukwata naye olw'okuba nti speaker yaliko ali munnaabwe baafuna engeri gye bivaamu era tukizibira kyasigala munda. Kati obusungu obwo bwatambuza si bwa loopu individual muntu. Naye agamba mbu abaana ba Nuupu mulina empisa embi temubuuza abantu mubayitako nga bwe mwagala. Tujje tumweka vidiyo. Akobobbi. Si bubbi ak'enguzi. Pozi n'enguzi nabo buba bubbi. Tujje tumweka vidiyo. Fano nga tusirikira ebintu. Nako kakwatibwa. Ffe nga tusirikira ebintu. Ne tubireka ulese tugamba wa. Nene kyempisa embi temukyejjako yagamba mulina empisa embi abantu. Ziriwa. Temubuuza. Alina nnungi yabuuzaani. Era naye ndaba atandise kuvuma. Yayogerako ddi obulungi.
ngayogerera Nuupu yaga tumbuze ngane mudipetali bana tebamumala kumubuuza tebamumala ati kisoboka tebamumala omuntu andoga gwe gyoli mbufumbo buli kala kunkere kubuuza kituufu nasinagenda kukya Zedriga gundi yakutte president akaloma abantu basoose bamupinga awo nga abuuza president Museveni ku Moses Ali nga bagenda omusabira tribute ye mu parliament nawo ne bagamba ate Loopu ate gwoyaniriza omusajja oline ku layini oyaniriza nenga kati science ali awo simutegeera bwe twatuuse munda Ssennyonyi buli omu yamaliriza aterudde amusiimye yagambye bolaba abakipika bwe batyo n'abasinga obungi aba movement ekyokuwano ku mulyango ekyokwata president mu ngalo n'abasinga obungi babaki naye nga kyali kituufu nnyo okay kitya kyekiyitibwa Loopu leader of opposition alondebwa atya pate besinze okuleeta gundi ababaka bangi pate ekwata ekyokubiri ekwata ekyokubiri opposition esinze okuleeta ababaka abangi ekwata ekyokubiri era ekwata ekyokubiri yani ye NUP Nuupu si kibiina kibenje ky'abamateeka kituufu era wali eri tugendera nnyo ku protocol observed NUP feba anirule I mean people power feba anirule NUP si kibiina kibenye bamenyi b'amateeka NUP kibiina abantu mwe babeera nga buli kintu bakikola mu mateeka nga bakikola ki wabula people power okwata mu Museveni mu ngalo okusinkana mu Museveni okunyonyola president Museveni senga kiba kyetagisa okunyonyolebwa tekiina buzibu onanyonyola atya gw'otalaba kituufu eyo message yali gituusiza ati kituufu ebyo birimu bwe tuba tukyogera birimu obwongo naye tusooka ne twebuuza bongo ki era ne tubuuza omusisinkanye ku ki waliwo abamusinkana mpa ssente ngene nje y'abasibe nsaka byange bano bansi bambi waliwo amusisinkana yamusisinkanye n'eddoboozi lye twaliwulidde va ku bali bye baatesa tetwabiwulira ne bawo ne batubulya bye baagala n'eddoboozi twalikoze eki era nannyonnyola n'okunnyonnyola n'amulaga nti yegwe fountain of honor yegwe commander in chief yanimwise president lwaki ekya president yakitaddeko si geno naye ekya president yanikitaddeko si geno ye commander in chief wabaye commander in chief yamwise geno Yoweri Kaguta Museveni si bitiibwa bye mu mawulire takimanyi nti no kiragira okusala kumanya senga batasaze ku kitiibwa okulokola obudde ekyo takimanyi oba kimanyi naye kyekugambye kyeweewala ati kati nedda gundi kuba kati gwoli w'amawulire okusala kumanya okulokola obudde tekiina buzibu yabadde amugamba nga commander in chief okugamba ku majeege ekyo kyembadde ngamba kyembadde njagala yabadde amugamba kugamba ku majeege in line kyeyali ayagala omugamba kituufu okutuukiriza ebyawandiikibwa ekyamuyisiza n'ejjeno kubanga yabadde amulagira ddala nti waviira mu nsiko byonna yabyogedde era constitution gye mwakola kwe kwalinga okulerebwa n'amateeka ge tulina otutambula nga alina kubeera omwo mwe mugyemenyera temwasangawo yobote mwakola yammwe mugikutte mumenya mutunula okitegedde kyegamba kakati nze ndowooza omanyi ngenda babuulira nayogerako wano ne bagamba waliwo ekintu ekiyinza okutuuka ng'oba investor ali mu kibuga oba nga kintu ky'amaanyi nga president agenda kubeera ne executive director ne minister wa Kampala ne meya
Of course bali mweza ino bawo. Era nabeerawo na munyonyola yensonga nga bwabagikoze eki. Bagiraba. Ekyo kiri understandable. Nkula era ngenda kubulya ngo ntwade mu kungubaga. Ate kiri mu sitaani yenna. Era abantu ababisoosowaza be bali abaagalira ddala ebyonoonese. Ffe tuli ku nsonga mu mateeka tugenda na mateeka nayo kibanga kyali anirule ntugenda mu anirule. Naye ffe tetuli bamenyi b'amateeka. Naddala mu NUP teri omumenyi w'amateeka. Teri omumenyi w'amateeka. Yes. So ekyo kyasigundi kibaze. Okay, obudde bututwala speed njagala tugire ensonga ya mukyala Zedriga. Awezezza emyezi 6? Myezi 4. Ne bamuba change. Everyone nalabako Waziti Munyagwa ensonga ezo azookerako n'agamba oba Zedriga yali atandise okukuta. Wamulaba? Kati Munyagwa buli omu interpretinga lulu. Ate Munyagwa aggyako emboozi eya NUP. Ate nogyogera oyinza omujjako adiisi. Munyagwa amanyi NUP. Tagibeeranga namu. Olaba tamanyi kibiina kye kya Lusaniya. Gw'owulira akyogerako ddi. Teyesimbawo kuba pulezidenti. Secretary General yagenda ne mobilization yagikola atya. Secretary ali ku NUP ne Munyagwa ali ku NUP. Ekibiina kyabwe kiyimiridde kitya? Secretary General yavaayo ali wadde mbuuza ekibiina kyabwe kiyimiridde kitya? Tewali amanyi. Bwomanyi kiri kulitinga baani kikola ki noza kati kyawumula awo tuwainde kyalina kibagamba nsi Munyagwa bw'abanga gw'ojjako adisi za NUP ngambye simujjaako just nagambye yagamba atya yagamba mbu ndowooza omukyala ono Zedriga yali atandiseemu kano Kyagulanyi. Abali bera mu history abatamulabye bali musomako bajja musomako busomi. Kyagulanyi ali unpredictable. Naye mu byobufuzi ekyo bakikola gye kiri. Batya lwaki era kuki? Ebiseera ebisinga obungi abantu balaba omuntu aliwo batandika omupulaningira. Okay. Obukulembeze bino bw'otambulamu emyezi 4 5 bulina olumu kye buziyiza ne kye buteekawo okutondawo. Okay. Zedriga atukulembedde bulungi. Era obukulembeze yabuvuddekera bulungi. Era akyali Vice President Northern. Tukyamwetaaga nnyo era tumwagala. Era leta tuyinaako buzibu. Era itabulina. Fika tukyusemu bwe tutyo. Era nono ajja kulemberako n'omulala akulembereko n'omulala akulembereko. Kyakoleddwa mu mutima mulungi. Ennyo. Gwawulidde nga yemulugunya. Kati mulimu abatwistinga ebigambo. Be baagala obikyusakyusa babiteeke we baagala bo. Okay. Kati omuntu kye yeebuuza olwo okusayininga ku gundi ku iPod. Kuba baadde basindikayo Zedriga tebanaba kutuugira gundi katayite kannasala ate babagambe tubaleetera ani? Aba erinnya ly'omwami linva mu mutuli kaseera. Kati ate jjukira iPod bali bagambye tetwagala acting, twagala Kyagulanyi yennyini akomewo wano asayininge. Ate nawo dde kuno asayininga n'emmotoka ya miliyoni 8 ng'ekukwata ng'omukulembeze. Akola ate? Mbo n'emmotoka ya miliyoni 8 egenda kubaawo ku luno. 8? Asayininga muki? Kwa iPod okugyayo ssente zikulaakulanya ekibiina. Tewali buzibu. Naffe ssente tuzeetaaga kubanga ekibiina kiddukanya na ssente. Naffe ssente tuzeetaaga. Naye nga tetuvudde ku mulamwa. Twagala ssente za mateeka. Lwaki baagala Kyagulanyi akomewo asayininge tebaagala active? Neegolooza batyani? Tino baba mutya bamuleka abeere gy'ali. Anti olowooza batyani? Mu kubeera gy'ali gwolaba bali bulungi. Oba ye abali bulungi. Kituufu. Mwami Museveni yamala ebweru emyaka 8 ng'Amini afuga. N'amala n'atwala famire ye ebweru emyaka 5 ng'era
bali mu butalo babuyekera ng'agenda Bungereza n'agenda e Libya n'agenda Amerika n'agenda wakati yasonga otegeera obukambwe bw'omuntu okubeera ebweru era kyovola tebatudde yasinga otegeera obukambwe obukirimu era saka omuyiseeko maaso mukambwe nnyo yasinga otegeera obukambwe obukirimu kuba yakikolako era akimanyi. Kale, 21 tugenda kubeera ku Serena Hotel, that's Namatovu, Irene Namatovu agenda kubeerawo, strong woman, wagenda okubeera, ndongo tugikube kakunguli mpaka obudde kucha. Musajja Ongalumu, August, agenda kubeera naye ku Serena. Michael. Nga 14. Nga 14. Tugenda kubeera Kololo. Oh, saha. Tugende ku Kololo. Bane olimba yaluleese. Ndongo ye Kololo yagireese. Noli twamukwatiddemu omuntu omukalu. Omuntu omukalu ayina kati yeetisse omuntu omugezi. Ayina akayimba ke yaleese. Bebe Kololo ako. Akalimu raga ako nesoka tukaleka naye ya olimba lw'Kololo yalufulumiza olwo ogundi olwalaavu olwo mwana simanyi mwana bikyebyo. Katonda abakuume. Ati omuntu omukalu yeewozaako yakola interview naga asimuinaako buzibu ne tebonja. Bosi wange Bruno nkutumiddeko Nyeranda nyawo kansubire nti oli bulungi era nsaba Katonda ko kisinga obulungi mu ngeri yemu nentumirako ne ku mami wange Gertrude Nantongo. Nakubuuziza Kalama yawonye tuwanzizeemu. Kalama yateredde. Amina. Nentulako ku mami wange Gertrude Nantongo Kawadwa eba kwa sister bange mami Keti nkutumiddeko nnyo. Rashid Kayinda Mukasa nkutumiddeko nnyo ne Rashida muwala wange nkutumiddeko nnyo. Kale. Batumiddeko nnyo mwenna bannange abatulaba mukulu Kalule Bibala nkutumiddeko nnyo mukama wange sabaka Katonda kisinga obulungi ne Ajat Fatuma Chimbo wankutumiddeko nnyo. Gena mu meeting. Aba meeting bakulinze.